n'agamba sebo mukati omugole agenze kukyusa n'akwata ekifaananyi ekirala n'aleeta ekifaananyi kolo yasula azuna kifaananyi ono omusiru gwe kati oba wasomawa omuntu awasa ekifaananyi stupid man you married a picture mugwe wasoma wena gwa amagezi gwe Eddie are you smart really to go and make a omukolo no wasa ekifaananyi teyawasoya ekifaananyi oyo kyeyasula azina ekiro ekyo yasula azina kifaananyi bw'abagole bagenze kuwummula anti omukolo guwedde naye katamiva akali ku mbaga eyo kaagamba naye bannange ono omusajja yavudde e Sweden alooza ffenna tuli basiru sebo nga ekifaananyi bakituuzizza mu ntebe I have 2 doctors, my wives and whatever. Ebyo gwamanyi dokita wachi dokita abalenge mumbwe dokita wawa dokita wawa sebo bana bakwata omujaja simanyi gundi ebombo abo nabo ba dokita musemanyi nasoma bya masanyalaze ngera bolabo omuntu omusirusiru kati masanyalaze omuti guliwa kasoma bine ebyokulinnya emiti bano omwanya abawemula nga balinnya emiti gine ya masanyalaze okuteka transformer be yasoma na jeno ngaloza Sweden wali emiti gyagenda wala katobera butomezi kabuka bwe kadde bwe kadde kawa se ekifaananyi gwe toyina kyonsinga okukulaga nti toyina kyonsinga ngenda kukuba ze nkubuulidde we buba bulalu bujja tandikira ku kifaliyo ngenda jigula era oba nnonye ne ku Google ngenda kunoonya kibooko emboko baziyita batya ezikuba embalasi ekunoonya ku Google ngitumye ejje bagishaping kifalu boko ya uchafu belo benga nkubuza checha kulaki wawasi ekifaananyi wate watwala mukazi wo physically no muwasangajiye omukyala akyakusaba embaga lifting cane thank you kandabe emboko ezuza mmeka alabika azannyo mukasajja kabi nnyo nnyako nkusenze kati sikyagala nonsense. I don't like nonsense in my life. Akakasajja kabako n'omwenge gwange obuuzanga Master Parrot. Even stole my Jagameister. Buuzanga Master Parrot. Kaba ne Jagameister wange Uganda. Nejja kumumenya amagumba. Eno lifting cane ejja kumumenya amagumba eno mbo gulinga mutayimbwa. Njagala mukube nga simukoseza nnyo naye nga mulumiza kwegamba jaji nanga agenda okumpa ekibonerezo ampa ekisaamusaamu oba bansibeyo nga weeks 2 okitegedde yes bansibeyo nga weeks 2 saagala ate yamumenye eggumba ate kwegamba nteekeyo emyezi 6 kibooko ya uchafu eno gyogambye ene kutemu bagitunda maama ene ejja kumumenya oluba sike kanaatera okufa nti bagamba sirimu akaluma kati nembe ejja kukatta oba okangwizaako okufa mbu ARVs zakageza otutama tubola otutama twengeredde okitegedde gozaakyo otutama twengeredde ng'otutama okalaba boti ARVs zakageza obutama ako nyino kakuba kati nemboko gyondagiridde onalebo mwami enemboko erinza okukamenya jukira olwedde nako sike kali ya health and kali yawo kali health. I challenge you, bring your results. I challenge you, Edimizi, bring I challenge you to get tests. ARVs zikagezzo tutama. I challenge you gendo okole test. Awulidde saka kasajja ko kasajja kabi. Very bad man. Tekagaliza akasajja kukyovula nze kantama. Omanya akasajja akatayagaliza bwe kalaba omuntu akoze live ne kamunyigira bwe kalaba omuntu ayina kyakola ne kanyiga ne kateeka wembeera kayina omutima omubi. I challenge you kasajja kali bubi nnyo because olw'ekitima kiri ekirogologo jjukira kave kalanga leera wali abasezi.
wali abasizo akukaddayo emiti yana ne keeyambula ne katandika okudduka ekyalo kyonna nga keesibye essanja nakubuulirizaako ne bakuŋŋamba kamanyira okuddayo emiti yana ne katandika okwerogoza bino ebintu byabwe ebyekirogologo bye bakola ne keeyambula engwe ne kadduka ku kyalo nga keesibye essanja ekiro yes amatapinga yawasa ekifaananyi kati wamu omuntu yawasa ekifaananyi nze ŋŋambe ki nze ninza okuwasa ekifaananyi nze si bwe ati ne kasigala nga keekaza nange mukazi wange Riita yabadde tannafuna mpapula lwaki tewamulinda n'afuna empapula n'olyoka omuwasa mbu yabadde taliyo nga tannafuna mpapula naye omukolo gwali gwadde gulina okubaawo kazi n'ekifaananyi ekiro ekyo nakunoonyerezako ne bakuŋŋamba ne ŋŋamba nakunoonyereza asitagati nakanoonyerezaako ngera omanyi bunaanoonyereza ku munoga akamunoonyerezeeko kazi n'ekifaananyi okitegete Richie, tell us about the wedding. Yawasa kifaananyi go kwebiri ne kugundi kwebiri buli omu akimanyi ne ku YouTube kwebiri gweteekamu Edimeza ya Mariz a picture gye yasooka okuwasa ekifaananyi e Uganda abantu ne bagamba banange kiki tetuliko kasajja kali fake nnyo kafu mbukateekako mbagataliiko sino olwokuba kalabe bali eri abagamba mbagataliiko nfuufu muliko ne kaagala kakyuse kali awo ka copycat kagezaako okuyimba mmye munako sebo kali kaagala munako kayimbe mbukamale kagende egundi enakivubo nga waliyo ekivulu ekigunda ky'omwaka mbu bakakubira endulu banange Edimeza ya uno okuyimba ne kukalema keesibye mu bintu bingi kagezaako zanya firimu neziga Edimeza ya nooto otutama toyina celebrity looks. You don't have celebrity. You are not. Tosa kubeera star. Kageza ko sebo n'okuyimba omumukalabira n'obwo obutege n'obwo obutama obukengeredde omunakagezaako okuyimba ako kamazi nali syaganyo nakuyombayomba naye obusajja ng'obwo katate kanyiza nnyo nga kali ku muvubuka omuto ayina ebizibu bye agenda okweyiya era katandisa okumutomeza kageza ko sebo n'okuyimbira bw'oteeka mu YouTube okalaba kageza kagala ebintu bingi nnyo keefula kino kiri nze ojja kunyangwiza ombuulire ennyonyi olwetuuka ne bwe bagamba tugende mu ring nze nwane naawe 1-on-1 nakyo kisoboka. I can put you on that challenge 1-on-1 batusibire ring abayayi batusibire ring ero of course kavudde kamusabiriza Iburakero yagenda e Sweden yakasanga mu paaka nga kekwesi jukira kasula mu bine ebiyumba bya government kati nakagamba e Uganda omanyi nekyasinga kanyize nnyo anti kakwata sente z'abaana baako government zeba waze kagenda mu Uganda kati nakagamba ne kawulira bwibi ne kangamba gamba Iburaka je interview eyo ne kagamba ati interview ajjayo yaki abone wasinga n'okuva John nakagamba mwe muri bantu babi nnyo mukozesa abaana bammwe you use your children from the money they get from the government for you to go on a fucking holiday go ngambe kigwe matako olozanze simanyi Europe kususinto mwana nikaba abana nikabanywesa obuugi ne kabalise emyugo ngakona kabatika obuugi nikana sente ze bawa abana kabalabirire niko ne kagende Uganda kaloza sikumanyi era kagamba wichi kati ekyo wayogedde kyaki mugamba ajjayo ne mugamba interview tumbajjayo yaki ikesigaleyo holiday bakatuza wali eri kali kaloza ndi muntu wa bulijjo bino kagamba kale bichi bamundeetere tutulawo ku 1-on-1 nenka kunya ebibuuzo nga cameras rolling nga waliwo ne ba witness nakakunya ebibuuzo nga tete kalina kikasa kunkola kali mu apartment yange lwaki tetwajja mu apartment yo ekibweye gyosula matako gwe nga tekalina kyakola nsoboka kubira awo ate Uganda nina amanya nnya banku yuza amannyo
okubire Salimu Sale nga tasobola kutaasa lwaki tetwakolera woggo wakabi batutuza wali eri face to face nenka kwajja ebibuzo nga kali wali eri kakakana kati tutudde mugende mugirabe interview eyo erabika ekyali ye wayibulako emukasa nga tutudde wali eri nenkagamba mwe lwaki mukozesa sente z'abaana ne muzijjamuko ku holiday agwe Anthony Kesi naye nakugamba gwe sikwagala I hate you gwe nakugamba lwe naddamu okulaba gwe sikwagala I fucking hate you sikwagala neye dimizi na isi mwagala akakasajja kajja sebo nikaze mu apartment yange kololo tutuddawo awo bavo obuzibu nekatali ko kuddatira ko kumpairiza ebintu ndebyekisiro kati where am I where are you Osheket atenze Uganda nine motoka for what I rent cars kati handles okawulira mbwali tolina motoka sibira na motoka Uganda I don't have a car even here I don't have because I'm not fake Osheket but if I want to buy a car in Uganda I can buy the cars are 20 million nsobola ogende Japan negulire motoka nenji parking nenji twale Uganda Osheket in South Africa I used to kusubula motoka gwali omulimu gwange South Africa na insubula motoka Durban Japanese cars babuzi nonyerezaako here I don't see a reason why I should buy a car Osheket sila barwachi mba nino okuvuga motoka wano kubulaya if I want a car I hire in case I need to nga there is no Uber or there is no public transport whatever ojja kuterera gwe mulayini ojja kuterera akagali sikasobola ojja kuterera mulayini kwa bantu ko bagenda kulabira kugwe bagambe no omusajja oyo ngenda jikula kifaalu ngenda business n'abakazi zebezinisa ngenda genda mu sex shop nalabayo kiboko erika akajegere ya abakazi je batero kuba abakazi kabina nga bagendo bazina ijengendo kukubisa mwono mu sex shop niza no jigule encha ndabika nje genda yencha kwa encha ngenda kubera fresh ngenda genda ali mu sex shop nalaba mu kifaalu njiteke mu baga Oshtaget ya roza mbunze njogera bwogezi alabika ampita yungwe jamu nga wetegese obona jana kambe obona jana kigwe wetegekere embokozo ngalawa wanu wali wagenda okutaasa wano mwamu Saddam emboka enyuka kifalu papa era njagenda ndoza ne chali wange necha abankwatira kamera tutandikira ku live gwe mbulira flight ye jaddi tujje kulinde ku kisawe tuku welcoming benga abazungu bona balaba aba customs bali wali kifalu papa abazungu balaba abantu balaba bapasenya bagendo linyonyo bagambe kiriwo omuntu gavunga ali ku munne okitegedde ka edikasi ufeba n'abantu tebakwagala abantu bakweta mwada tebakwagala ne mu comment teri wadda kusala no kuwolereza kona kengeredde kasiba kuddagala ulilo kaino kumira eddagala lyako kasiba kuna kengeredde omanya kantu kotunulira no katunulira skinning olabira ddala kengeredde anti kali kazina ne Paulo Kafero ne pastor kazina mukazi wa pastor Iga ko katambulira awo mwebi kaloza tetukamanyi kasajja kaddeka Aleman ka Alemani kaloza tetukamanyize nakanoonyerezaako nakanoonyereza ne bambuulira buli kimu teri wadde akawolereza buli mwavu makavume kafuka kisekerero okitegedde teri wadde asobola okawolereza nti bambi kuba bakamanyi kefuula gozaaki kagenda kunuupu bali bakakubiddeyo singa yalinze yaliwo kunuupu nojja ng'oyasamyasamyawo amaziigo singa naliwo kunuupu
tewakalabanga bakagoba ku Nuupu kasirusiru buli kagenda is not likeable tekagalibwa kankwe kawaayiriza kateekawo ebibozi ebyekisiru tekaagaliza ate kabbe okukwekagatta n'obubbi kalimba kayeyiye ebibozibozi ebyekisirusiru okitegeera ke kakawasa ekifaananyi ke kalina ekizibu kyo kalina ebizibu bingi kafu olaba ama munyambe oli agambye ate kankwe munyambe kaawo bagambye kankwe kafu tekali informed kataka kulaba munyonyi kanyiga ke kagala katambuleko kane sente ze katambulirako katambulira kuz'abaana kasajja kafu nnyonnyo kati kabuuze kati kawunya nebbi bakaita ka edimizi abala bakaita edimiza naffe tukamanyinga ka edimizi akawasa ekifaananyi kazi n'ekifaananyi kalabika kalalu n'obulalu kuba omuntu wotukira okuwasa ekifaananyi n'okizina sebo MC baamuleeta n'agamba kati abagole bagenze kukyusa naye bagenda sooka beesanyusesanyusemu ne kayingira mu kisenge n'ekifaananyi ne kazi n'ekifaananyi kasayiko kasayiko ate kapangulu okitegedde kasayiko kazi n'ekifaananyi kati abagole bagenze kwa nemu ne katwala ekifaananyi omulogize entebe ne kakizina mukagenze ne mukazi wako kwa nemu katwala ekifaananyi obulogi mukagenze ka nemu neyo entebe mu kitoolo ne kazi n'ekifaananyi kasirusiru bali bakatidde ku Nuupu abayaali akali awo kaswaza buswaza kakaswala emirundi nga 8 okitegedde gwe tolina edimizi ne bwolikolotya abantu bakumanyi oli mulimba abantu bakumanyi oli mubbi abantu bakimanyi oli mulalu tolina Munnayuganda gosobola kakasa nga wawasa ekifaananyi oli agambye kaddiikuula tolina Munnayuganda gosobola kakasa era babeerawo nga bakatunuulya butunuulizi ate kabbi oli agambye kalinga akali amanya kalina otutama ebifaananyi biri wanzire mu mbalaga abatabirabyeko bifaananyi bidduse otutama tona twayingerera tuti olinza olowooza kabatise bbi mukamu bakayitaka edimizi mwana agambye kalinga ebyoya ekitegedde kali ku mwana kamubuzaabuza omwana mu kifo ky'ogenda yeeweeyo ng'obudde bukyali amanye ekyokola kati kali mu kumutomeza kati you don't know about Dublin ro kali mu kumutomeza jangwano kati Sweden kati kamulimbi jangwano Sweden ayinza kati okitegedde kabulayo kuwasa mbizi of course akukasa nozina embizi bwe bwawuliranga mukakutte embizi emitiyana ti omusajja emitiyana yazinye embizi bwe bwaliwo bwedemezayo nga kakyali eyo ekalangaalo bwe bwawulira notewabiranga ku mawulire ne bagamba mu omusajja yazinye enkima bwe bukadimizi ke bayogerangako kayise mu bingi bwe basoma ngagamba omusajja emitiyana ate nze ambuuza eŋŋaani nze nga ambuuza eŋŋaani why didn't he ask you bwe bambuuza leka nkyuse essimu nze gwe babuuza ennamba and I sent the number nemba we ya peng nabagamba nze sisobola kubayamba ndi busy very very busy let me change the phone okitegedde edimizi
aha bali mu myaka waliwo kati abantu bessa kyayagala kwesembezeza kuze ne kati ako kamazi lwe kajjo kakasa nti ndi musajja mukiga kalabika kazanya lwe kajjo okundaba nga tewali kinyiiziza naye nga nkakuba bagamba ati obusungu omusajja abugjeewa banange video mbadde nkyali mu ku-uploading a video no wait nkyuse essimu ni ku-upload essimu ni ku-uploading video yange badde jena kufaka yes nze njoza bintu which is not bad. I'm a dishwasher but better than you. Si mulimu mubi mulimu mulungi gwonsasula bulungi ate I love my job. Ebyo tebikyakola oyo simpafe wa mwitakula oyo gwe mwaleetanga simpafe ne mudda ku Richie musimanyi litaayoza bintu. Everybody wants to be a dishwasher now. If you can be a dishwasher and live like Richie, who doesn't want to live like Richie? Yeah, the dishwasher. Ebyani go bigamba. Cut for you, what do you do? Me, I'm better than you. I don't beg Salim. Let's take it. Gwagamba urieri. No veyu. Musimanyi kati tuli bubi. Majambere ya kungamba. Mkagenda walieri kali kagala na munu na bineke. Kali mukumusabiriza mbu munange nazala abana bangi ate government tembedde nga kamulimba sale. Sinagamba labano boga sona ava bulaya taina sente aliwa na asabiriza. Temwazi ulia voice note nga kali awo konake ejite ni musajja munako kasirusi 6 children atenze binkwatako bo balina abana mukaaga nga tobalabirira abatoli mukulya sente zaabwe nze binkwatirako wabazala mu kifaananyi abana mukaaga I have 6 children gwamanyi era gwe kikuzaaza wano ku Bulaaya kwekola ki kwe kufuna sente z'abaana okwo kwe mubalidde gwe ne mukazi wo mubalidde ku baana bamwe be mwagala ozimbamu ennyumba chobola muzalanga bumyu chobola goza kati ekyo yogedde ekyaki n'otunulira akasiru chobola gozalanga bumyu omukazi abaya akasindika omwana nga kamuzaamu olubuto because kwe kafune sente zino ezaki eza government ani atatimanyi nti wana abaana bagira kwa sente kazinanga kabyo kati I have 6 children nkati nze binyambira wa ani atatimanyi nti abana kulya ku child sente zaabwe government zebawa ekakwata nekaloka kagulako egundi obuwunga nekafumbirwa abaana obuki kati wadde agala nkukolera eki I have 6 children kati so what ani atakimanyi nti abaana gwe mulimu go gwe mulimu that's your job mulya ku baana bammwe ekyo n'omwana ono era abali bere Bulaaya bakimanyi nti mukuzaala ng'obumyu muba mukoze eki muba mutunuulidde sente ezo ziva mu government. That's what you are looking at. You understand?
tasobola nga musimanyi mbulita is a doctor wachi doctor wa binege byo okuja nga doctor wa binege byo mbulita is a doctor and Angel is a doctor ate okuja ko nga agenda kujjanja babinege byo doctor wa binege byani manya doctor wani okuja nga doctor wa binege byo mbu doctor owaye tukole abanonya mu diaspora blood oyagala kunonya jangu amononye which doctor ni randos doctor wa binege bye ate no bweka tono bweke kaza bweka tira bwe kalimbanga abantu mukali kavuga train yawe gwe baso gwa kasajja kalalwani ali ndokutenga mu train ojivuge temukajukira nga kalimba abana Uganda mukavuzika train nza ajja wano nenkabya wene mindi yange wedde mukanteke mundala nza ajja wano nenkabya temukajukira banange mukikula abana Uganda mwerabira mangu. Don't you remember this guy lying to Ugandans avuga train? Kaso kagamba training ngatekana yogera ku bus. Kaso kagamba training. Nse nkamanyi kasura ko ne wano wane wange. Nikalya ne kabba menzi gano. Fucking thief, banana thief. Ate sifa wale batalina byakola. Anti unakulwa sandi kati kazigudde mweza siba wade batalina byakola leero unakulwa sandi era katambuze video akasiru ate no kaloza nkalimba yakkakuba wenno kaleke boko butama kali nyamye nyo enkasange Uganda watali mateeka ekaba kanyumu kuba nenkaletera nembwa nekazine ttako Uganda nkakuba bulungi nenkaletera nembwa nekazine ttako kamala mu emizi Uganda chali nyumye nyo gatekayina we kajirira nnyo let's take it. No kulwa sandi Uganda kabaka nyumako no kaletera nembwa neroke kazine ttako ne kakaba nga bulwe kala bembwa kajukira rich Ashitagade honorable mwami yebino bimunyumira bimuseseza busesa kazi kude mwezi okusanda ati sandi tuwera board tetulina byakola am from NRM ebeto bimanyira ebeto babitugamba musimanya am from NRM and Salim Salizidira ate Salim Salana akuyamba bimukwatako mu abantu balwanidde ku TikTok na uwa mu aduke they have things to do. Never to genze Salim Sale, they will choose me first because my name is Mohanji and their mama Babas is my neighbor. He was a friend to my dad, so you don't tell me that fucking shit. Never embarrass you could take our sympathy. They will listen to me before you. They will talk to me. They will tell me, Richie, you want a one car? I went to Wakatera. That's what they would ask me. I went to Watera Ed. Nimba jirangu akiba emineche janje. Edi mezaya akiba emineche janje. Wali ugala gwetoso wala na kugira nange. Newe mbanja kuroba Museveni next week ngena ni mulabanze. In case we mbanja gadi. If I want to see Salim Salim, mbamu ni mwana they see me like part of them olinga matako. Nimba jirango kibe mineche janje iwe matako. Oshitegede kali musimanyi mbwa my friend tusalimu sale. Kala tenze wandaba abanda banga mwana we mutabani we.
abajja na kusanyukanya gambe oli omwana womuka webale ku kateera konka wakatera kubi munonga abenchi wakawe embo ku kachuga nimba so kwereza embwa ekuchugwa mu kabina tugendeyo tulabanya ina influence e Uganda yateroha yatera kaedi yaleta embwa yakachuga yakachuga ekibunu ifera kwate tuli bantu ba sympathy fera kwate tuli bantu ba sympathy nebesije mwina ko Uganda. We are not just sympathy seekers here. Kati se chitoda ngamuna chogira toda ngamuna kucho kati salimu sale kunze nawo abagenda soka wulirizani wamma abali kuno wamma abagenda soka wulirizani ddala oli ava Kalangalo nze Rich nva mu West abagenda soka wulirizani baba bagenda soka kuwuliriza muhanji ngumuhanji neche kyabawo nja akakojo kakijo wanje kandire mineche ngabwenchi wakateera bwenchi wakaereze mu kachuge kibuno awunoke mbanyonyole ngo kibe mineche janje wali mbanzize wakati lichi bakiruga tuba tutudde mbantude ne bajjajja bange okitegera wiba bikyuseemu goba tokyakola todda nga muna kuleta sympathy wano fabamu tuli blessed wona tugwawo okitegedde baba tebajja na kuwolereza era ne baba tutute wa muwozi asoka wuliriza nze wewe watute wa muwozi agamba konkali kino gamba ki ne tutulali nsoka ne tunyumyanga goli wali okaba ngettako balizinye bwanja kuletera embwange ino omukira munene embwa nja kusoka kujiwa vayagula kunyama nja kusigako vayagula ekunzinire tako edimeza yankubulira embwa nja kusoka kujiwa vayagula ekuzine bulungi agale kuzinire sawa nga namba nga ntuddawo nywa walaji kutumuliti kati kalwada za saimu sayaso kutasolo kuba olokuba ine kifanani embwa nja kusoka kujiwa vayagula iyi mebulungi kusonse ko mukira nga okusiri akando yange mbwe kukalakata bukalakasi todanga mukumanyira nze todanga mukumanyira wano kubulaya wojoka kasiza weeks zange bira I'm ready to go to prison for weeks ezebiri kinene nyoze badyo kumpa webana baba kuntekayo okusija kwa weeks biri naye baye munchaliranga emundetera kamera weeks biri I will go there for you wana ibulaya Uganda yo kiboko ya uchafu bantandalo erije bakubalo kijayant olikoka kasetu inaba ya ntandalo boko evugawo bakuze lwaki wali amevuga Rich chamani nze antu kamani kegunza ko ngakala bi omuntu mani Rich nze naye manyi bitu bya internet boko evugawo lwaki wali amevuga Rich olidde olidde sagala kamanyirako one weeks zange biri ndirwedde okuzija ekyadondo kifalu ntandalo ngabaniga wange bakubuuza amenvu bajjaga kutuma amenvu bagambe kale kamugulire lwagu bakugambe leta gali erige yali akala olikoka kasenti wali abayayi abayina lo lutalo lwa amenvu ne jaji shengendo omugamba jaji ajja kumbuza obusungu nga bungi mugambe my bananas chenjo okugera choka mu court so zako kirala he stole my bananas he stole my bananas he stole my bananas hold it my bananas jaji ambuze kati. How would you plead? He stole my bananas. How do you plead? Guilty or innocent? He stole my bananas. Yali bogoya. Ono bogoya ve Colombia. Awoma nnyo. Njagala nnyo amenva gagave Colombia. Yabba bogoya. Jukira eringa nchima. Jukira edimeza yalimu oluchimachima. Kati bwe yalaba bogoya bw'ati amalusu nga ziri enkobe ze nalimpa wali mu entebezu.
jukira ye DNA teri 100% ngeyo obe yange eyiye ekyali mu lulyo luki olukobe kobe nga Zakayo obona Zakayo kati bulaba amenvu era kyemmanyi mukazi we alabika mutera yawo biwagu bibeera wawe biwagu mu nyumba kubanga DNA irimu gunti tobola ubongo bunafu tobola yawasana ekifaananyi ngaloza awasiza mukazi DNA is not kwega teringa ya fembwe 100% eyiye eringa yaziri enkobe ze nabalaga muddeyo mulabe video y'entebezo alright yeyo DNA jali natetegera bulungi kati alinza nokwata line zike nalizina watukira okuwasa ekifaananyi alinza nokwata line zike nalikyusa nalikuba akakyabali line zike oliraba kati abalabanga bano baganda be okitegeera kyovola bayakwata ekifaananyi bamugamba omukazi aliwa atajjayo kifaananyi alanga video eno nga temaliriza tenjagala njibateereyo leero almost video nene. This video is taken very many hours, bro. Can you take a screen recording in the this video has taken so long, bro. I don't know why. Anti njaga jiteka mu logo ate nasangude ebintu byange naye ngenda gikola screen recording kingendo gikola bayiganye okwesavinga but what I'm going to do screen recording njiteke wali eri like in 45 minutes ejja kube with 1 hour. It's a very nice video, you guys gonna like it. Navumye bubro olinga egundi olinga tamanyi na kuandika Luganda mbolinga mana kati gwe nawo nvumye oti kati ono gwe bayita nairera avumuna yanvumye tamanyi wadde n'okuwandika wadde Oluganda bwe soko genda oyiga okuwandika ojje nawo nvume. First you can learn to write. You understand what I'm saying? Tosade okwali wadde ekigambo mana mwe nawe oli mu comment ovuma n'otunuulira omusiru. Wama bali London mugene muwagire chali waffe DJ Shedi kyensubira kati patira bikekutte. Abali mu Amsterdam tuyina wano Afrigo Band ne King Saa ne Weninwaji. Ekyo wetegeke nti ekivulu tojja kukiraba. Aba tujja kubeera ku poliisi nga tuwuza oli wali weekalakaasa. Oli wali weekalakaasa ekyo ekivulu tojja kiraba. Naye nga mujje wamma ku Afrigo Band ne King Saa. Abawagizi totwerabira ku mbooko. Abawagizi mulina okubeerawo. Abawagizi mulina okubeerawo. Era mujja kusanyuka. Video ejja nagenda viral egenda kunkolera. Ejja nakunkolera sinza ali monetized njifunemu sente. Bembooko ne video eyingize sente za monetization. Sente zange ziveyo zenaguzeemu embooko. Much target. Yes, of course ina kubeera video sibya kunyumya bunyumya. Ne Uganda banjogereko bangambe bichi yakubye edimi zaye kiboko kifalu papa. Hi Richie, I love your work. Thank you so much. Wabale kusima. Edimi zaye musinga content. Byebi mukubimuluma. Musinga content, musinga numbers, musinga content omulungi. We kubeera kwogera ku motivating abantu edimi zime era nkusinga. Bwe kubeera kulambuza ku bantu Bulaaya era nkusinga edimi zi. Bwe kubeera kwagalibwa era nkusinga. So edimi zi, you are not near me anywhere.
You are abusing the system, the Swedish system. Ye banange Horace yabuliddewo. Horace akasajja akutakagala. Muntagingire Horace. Nyindo zaamenya. Muntagingire Horace banange nga tayagala kasajja ako. Muntagingire ku Horace Honorable Mwami noonyeza ku Horace bano. Naye akavuge mu saketi. Edimize ya okuseeka. But is old school ate old school bitukwatirako wa. Katirale King naye takyakola. You just know how to meet with thieves. Anti kati mukabadde kaagala mukadde kaagakunda gambo kamanyi. My friend, bagamba n'ogu yinzi. Bagamba n'ogu. Kati mukadde kaagala kade kaagakunda gambo simanyi munakaina connection. Mumanyi sale. Sale alabikata kyakujjukira na kujjukira. Bayina kumala kumujjukiza nti akasajja akali kafanana ng'enkobe akajja n'okawa $30 eza dola. N'agamba ayinza n'okubata kyakujjukira. I read your comments. Alex Kato, how are you doing? Ogambodia. Alex Kato, how are you? Osegete. Alinza n'okwata kyakajjukira. Nti nakojja ekawe. Let me see this. Of course, if you want to swaz in your Sweden, you are seen to swaz Sweden. Probably kagina kavao ne mivuguli akasuza kamuwala nani kamuteka kembera. Horace yakasuza nga tekalina wa kusula. Tekalina sente za lodge, tekabira na sente za hotel, nebwe kajja wanira kali tekalina. Nekagamba artist kansule mu motoka yo muyayi nenka kwatibwe ekisa nenkaleta nekebaka. Nenkali yakoti kabira na sente wali okalabeko mu hotel nga kasuze mu hotel wano ku Bulaya. Tekabira na sente za hotel kasajja kanaku ku mutima. Kafu. Ibumbusa bro. Kasajja kafu nyunyunyu kalugo tekagaliza kali no gutima ogubi. Sike kakadde. Kati ekyakagezo tututama makelinda. Nze nka challenge nze nkagambye kagende kakole test kajibaleetere wano. Kagende kakole test. Kiti kazimbizo tutama tuna twayingira olinzo okuloza mulimu olinzo okuza mulimu ebinali enkima mu matama gaako. Tama galiga kwali kati kuno kazimbi dagala dikalisa bubi. Olinzo goza matama gaako kabatisemu akabina kenkima. Ate mu respecting echi. Nya only respect my judge. Onyemezanga amazi msimanyize old school. Teri akagala buli akatuna ko bwekalera DJ Rush mpereza message nkueleze video yo. Nkueleze video za mwebili. I only respect my judge. Onyemezanga amataba. Judge wange gwe mpa respect. Nkasinga n'obulungi. Edimize atulina kyonsinga nkusinga n'obulungi. Kasajja kabi kyovula akawasa ekifaananyi. Richie kulikayo uncle, the show was massive. How was the sound? Sound yabadde nnungi. Mwabadde mugikutekutemu ate ne mane mugiterereza but yeah. He never speaks sense. Bakamanyi Aisha Queen wuno naye akamanyi. Kabeera okalinza otuteekateeka bozi kakopiriza nnyo omanyi buno obukopakopa mbaagataliiko sino mbolokuba kawulidde bali eri bataniseewo erinnya lyabwe agataliiko nfuufu
kati buli kalaba omuntu ng'afunye numbers ne kalyoka kanyiga ne kanyiga kamataka buli we kalaba omuntu nga azze ku internet nga katandika okumwefasa bwe kati bwe keefasa nange bwe kati bwe kanneefasa okitegedde Catherine Maraika kazungai buli omukagala keeteekewo buli mulama kagala kaguteeseko ne kaba tekalina kye kagumanyiiko kaagala okwessaawo alaba kona ne kakazunga bw'okatunuya muri yo life kalabika ne kati gwoba ofaanana otya nga weeyambudde engoye jukira kalinga akalwala kashako kalinga akalwala empanama tosobola tegeera bulwadde kibukaluma butuufu naye nze mbumanyi eno kalinga akalwala empanama eno kalinga akalwala kashako kona kaliawo tunanga akanatera okufa kivula asagala kakuba panchi payina kakuba panchi emunizo kakuba panchi ne kafa ne bansibako omusango nti biki yaso omuntu bako kakube ngumi emwe apakati ne kagwa wali ne kalambala tekasa kudda ngulu kayino kukola nkataddeko embeera ba pakati wenti nenkayuze meme ne kaseseme ekyenda okitegedde kateekako embeera kuli kati lero ngenda kasuza lero omukazi wako tagenda kawa kasolo anti nkavumye nenkajjukiza nti omukazi kamuwasirira ku kifaananyi kazi talabanga ku mbaga ntuufu kaatwala ekifaananyi kamugamba gwe liita sigala wano kangende mpaseemu ekifaananyi kyo kamanyira omukazi ekitegedde kati saawa zino nkugambye tekateeredde nkayisizza bubi nnyo sande yaako njoonoonye nkoononedde sande okitegeera nkugambye nze kasaba ngamba nti kaseze emitiana tebakaagala ku kyalo ekiro bakasanga ekiro mu stensoni nga keyambudde engoye kesibye amalagala kali mu kudduka emitiana yonayo nekamanyi mwabe emitiana mubabuuzanga bulungi mubuuza abantu ababeera emitiana keyambula ne kasigala bukunya n'akakira kaako ne keesiba amalagala ne kadduka tebamanyi kye kaba kakola ne kaloka kadduka emisinde nga kali bwerere okitegedde kalabika nze nteebereza kalabika kasezi kubanga omuntu ayeyambula nadduka mu stenseni kadduka nga n'otunege bwe tuti nga bwe twewuuba n'akakira nga kadduka mu abantu bagamba banna mboba kiki kyaliko nga keesibye amalagala kadduka keetooloola ekyalo kyonna mu stenseni ekiro ssaawa 8 kafu nnyo era bwe mubeerangawo n'olutalo nga mumanyi kasamundaba nga awantu mumpitanga ne mugamba lwekijjangu ate abakabanja mumpeereze message nja kubakyaza nze nja kuwuliza ensonga zammwe mumpeereze message gwe buli ali eyo ng'okimanyi nti okabanja jjangu wano omaze nja kuwa platform tuwulirize ensonga zo era ne baba bagenda okudivorce nga bajja kudivorce oba omukazi naaliko ki omanya abakazikazi abawutta bwe batyo nabo be babeera se bwe bamugamba mbu yasigale wakaka bagende bawaseemu ekifaananyi kye era naye akyali awo mbu alinza otunuula olinda ki bannange abakazi nabo bakusobera abamu omusajja n'akulekaawo n'agamba mugenze kuwasa kifaananyi kyo n'akomawo era naye n'omuwaniriza nti bambi kulikayo bba wange ako nkeesobolera nkasobola verbally physically buli kimu nkasobola financially nkasobola ebyo kabadde kagamba musimanyi mbu kalina connection ki ku baby Ferrari connection ki ku baby Ferrari okitegedde ate kikiyinza okuba ekyo witini busajjasajja bwe butyo bwe kiyinza okuba obusajja tebitegeerekeko
ekyo nakyo kisoboka kugambye leero nkonoonedde Sande yako yonna yonnangisi era ndoza bakakubidde essimu ne bakagamba baby Ferrari n'atabuze ne kaloka kajja kati nkale katanka I have 6 children timanyi 6 children banyambirawo 6 children nga banyambirawo nkonoonedde Sande katambuza video weda tetulina miramwa tunoonya omulamwa tutambuze video tambuze Sande jukira yo saagala kunywa njagala kusobalinga mu app I'm taking it easy. I dedicated this day to eating and jazzing with you guys. Tunyumya nyume kubibozi. Tukolachi kati nako wekajidde. Nabaye bakalabira ku street. Ibula yakasanga mu park. Yakasanga mu park kali mu bine biyumba government byegabira abakazi mbwa batalina buyambi. Ndiazala abana bangi musimanyi omugongo gumuluma bina bi story ebi government nebibaberawo ne bawe biyumba babita bi council houses live abadali no jivako yanzo kuba akyaliyo mu Kamoli aliye azanya ninza kutera iwe kojo ninza kutera nkuletera embwa neza kusiyaga ekibuno ninza kutera iwe mazi Ninza kutere nkoni yo muralo. Happy Sunday to you MC which made my Sunday just come from Bible studying. Over kusoma Bible. But I'm listening. Wama unonso ni wamambi wemba nkozisizo ulimi oluzite nnyo. Ngate over kusoma over mu church. I'm sorry. But I'm trying to be nice. Abantu basanyuse na nnyo bwe nkavumyemu. Tukira basinga mu katira. Ate singa mbadde nina obuyinza singa nali n'obuyinza akasajja ngaako omanyi nali kakoze nali kasazeeko ebinege byonna byonna nembisa wali ne ndyoka nkateeka mu cage nenkaliisanga menvugo kana amazzi buli lunaku singa nali n'obuyinza nali kakutte if I had the authority nali kakutte nenkasalako ebinege nenkateeka wali eri ku airport Entebbe airport ku kisaawe kwennyini abantu we balandingira abagenyi Nyankasibe mukeji kali wali eri mukeji kali bwerere ngabe kaza banenga tekalina binege nga bulinaku nkatera wa amenvu n'amazzi anti kabba amenvu nga nkatera wa amenvu ka edimizi nga nkatera wa amenvu nga buli mugenyi kasokola balabe ku muntu atalina binege wakitegete bali labye ku muntu atalina binege chosen girl embwa neza kukachuga ekibuno ekyo sige kalina ekibuno ekirwadde kati ukaleetera embwa nekasiyaga nekakuba enduulu kantama akasajja kukawayiriza kalinza okukwata kisitooli ekifune kakikuteekako kasajja kawayiriza abantu bangi ka blackmailer nahazinja Philopas twogera ku Edimezaya oba Edimizi katate singa mbadde Sweden mbadde njakalagirako obwerero okusinziira ku mudu gye mbaddemu mbadde njakagamba oli wa ssebo nzije mpite uba singa mbadde Sweden ku busungu bwe mbaddeko mbadde nja kugirinya uba n'ekibooko yange nkakala kate kibooko I forgot what they were preaching soon as I come on your live. Where have they been preaching? Look the nokusoma ku Bible. I also have a Bible and a Quran. I have a Bible here. In a Bible ne Quran ndera na bibyo na bibiri. Era mbisoma bibiri na ndu okusoma ku Bible. This is my Quran. This is my Bible. You know, it has to be on the bedside because all in all God is the greatest, you know. Nene Katonda akkiriza era Bible egamba Katonda akkiriza omuntu ayomba
katonda talina waayogerera ku kuyomba so omuntu wakunyiza muvume era Bible egamba vuma omuntu mulise ekinege Bible terina ekkiriza omuntu okuyomba nange ekitabo kikino nkisoma ne Qur'ani ino njirina bakugamba yomba n'omulabewo waba kunyiziza tomutta wa Bible tekkiriza kutta muntu ne mu punishing mukise mu kifaaru. So this is my Quran, this is my Bible. Tumuntu tasa kujja nakulira menvu ku nsi kuno nga menvu gogo badosigaza gokka omuntu nakwata amenvu go naagalya n'alooza ajja kudduka buddusi bwatyo. Okimanyi omusajja we yali anzise those were my bananas. Oh, those were my bananas. Nipoze kumusateka ku initial. Waliwo verse mu Bible sikyagijjukira. Ekitabo sikyakijjukira ne Bible egamba nti yombanga n'omulabewo muvume mulise ekinege. Alekerawo kumanyira. Just Bible tekkiriza kutta muntu kibi nnyo. Naye ekkirizibwa okuswanyula kiboko ya uchafu. Abantu bonna tebakaagala kaabatama bwe kajja bwe kati ku live kalinga kikanga baana buli omu oba tukayiteka Eddie Masira kisikeka Eddie Mizi oba Eddie Masira liriwo erisinga okanyumira. Ay man, make me to be your bodyguard. Ye bodyguard nkwetaaga. Njagala bodyguard omunkwatire bwa ngenda kusasula bulungi. Omukwate ngenda kuwa emitwalo 25. Just omukwate bulungi omunyweze bulungi mukube kiboko. Nga tuli Uganda. Saagala mbwe ate kigo omukube go bodyguard saagala bakusibeko musango. Nze njagala omunkwatire bulungi omunyweze bwati mukube kiboko. Mitwalo 25. Ticket bodyguard omulimu wafunye dda omulimu assignment yo girabye gensoka edimizibwa gira nange nga bujendi Uganda nziruli nali mulinze Makindi nagende Makindi eyo munonye mu December teyajja na ate nali namugamba dda namugamba wina okusanga Uganda ojja kukimanya Uganda tuba balalu namugamba kingenda kujja December ne mulinde Makindi ne mbuza abaye ne bambulira wakiringira wali kupaka last we nanjagala omulindira ne bangamba ate kati teyaze sererere asegete kupaka last mukubenga ne message semakulu alaba abantu bali mukulya luwombo kawulira buyinyo nga sipapa ampadde sente kote yakawa sipapa yali ayagala nnyo nze yagamba nedda njagala nnyo Rich ankolera video ennungi ne kanyiga nga teri akawaano sipapa teyakawaana n'anteeka mu mmotoka ye n'anvuga n'ansanyukira nnyo singa kaali kanyiza ebiseera ebyo n'aligambye sipapa n'akankubira kibooko kanyiga nnyo oba tujja kasonse kamenvu mu kabina anti kagala nyame tujja kagamba amenvu gali kigewa bakali kati gakusonse ke mu kabina tugakasonse ke mu fundu eminwe nge 5 I've been for yes wrong information jealous yachasinda okubera ne jealous wono social media alina jealous ya wala nabuli omu awayiriza abakazi abasiba ko bwamalaya nga tabamanyi n'abogerera nga tabamanyi yabeera umukuwayiriza buwayiriza. No wonder why people don't like him. Bodyguard nakambye wafunye ddo omulimu ojja kuba osasulwa bulungi. Njagala bodyguard nga anywamu ne kunjaga onywe njaga okankwatire bulungi ndyokenka kuba ekibooko. Yes
ahanga luli oluyimba lubayita jealous kaina jealous kugambye kati kalina okuba kawalana ne chicken tekagalira ddala muntu alina numbers kawalana kabaata kawalana chicken kawalana deshi kawalana richi kawalana penge kawalana buli muntu alina numbers kawalana senga asidi kawalana naku kawalana buli gwe kalabako yenna kamuwalana kakubirako ne Juliet zawedde nga kamusaba sente tamujjukira bwe bafulumya voice note zakedda nga kamusaba sente mukamutiisa chokolo mara kajanga na kewana kati okuvale nazimbe nyumba jukire ewabwe ikalangalo tekainayo wadda akasisira mama wakasula mu nyumba yakiyikimu kati gutugambe kigwe wadde okwata nti kamuzimbire kali awo bodyguard omulimu twakuwadde kawalana buli omukawalana ne chosen girl nako kenyinyi kewalana sikasanyufu ate tekanaaba kubanga kasula wano ennaku bbiri naye tekanaaba tekatambula na deodorant tekanaaba imagine that's the reality kasula wano tekanaaba muntu wanagamba nti banange mpaka kutawero naabeko kawalana ne Alex Kato kawalana buli omu kati namwe abali muno mu comments katandikiddewo kubawalana buli a comment nze na like nze kamuwalanye bananga kasajja kawalana oba bapa makapame tebanya kubanga bakasindika kubalaka bapa makapame akasajja kumpalana je kalina kunsi kuno bayino obo kuba bakapama bupami ate nga bakapamira mu bitooke eyo mu lusuku kisira ko kasajja kawalana nga kano tika kali n'ogutima ogubi mwana agambe ono cry baby n'agambe naye kamuwalana yes mediane nkuzi sawa zinaga de yagenze yo naye enatira pressure said mama ne bamukulisa mbukulike mess pressure watu yagamba wali yagamba mbukuliko okuzaala bamugamba nga bamazuka pama mama wako bamugamba batya tikulike mess nenyere ne kumazi mama njogedde nnyo manyire kinange nnyomba wentandika okuyomba simala nava kuno ndabe ne ku film gye bayita Sinners bamaze ne bagireta ku HBO. I always waited for that movie to come in a clear picture, so ninza n'okwerabira ku film gye bayita Sinners eddako abagira bamumbulire yali ebadde nnungi abalabi ba film. If you watched Sinners, is it really nice? Ngabe badde bajiwana njukire badde nga mu cinemas kati bagirese ku HBO bagitaddeko. Is it really nice? Mwana agambye kibia. Okay. Eri ku HBO. Netflix TV ko. Ne ku Apple TV ko eri. Was overhyped. Okay. Baji hypinze nnyo. Okay, kati onje jira bencha. Rich long time man ogambo tya kawesa 911 ayampirize empologoma biri nkwagala nnyo nja kujja nkukyalire no wow 911 emergency Natasha HBO Max yes eri ku HBO ndi subscriber wa Netflix ne Netflix yantame naku zinera natera okubikansolinga kubanga Netflix tekyateeka ko film mpya
eteekako firimu z'abakoleya ate nzisita firimu z'abakoleya zezisingako kati obungi. Netflix yaggwamu tekyali akabi nyongedda. Nina Prime also. I also have Prime. But HBO kati ennungi. The reason why I subscribe to HBO because nayagala nnyo Game of Thrones. So Game of Thrones yanteekesako HBO. What's the name of the movie again? It's called Sinners. Fabs. Wayagala nawe kulaba film. So kati nabadde nyina okulinda firimu eyo bagireete mu Kiria Picture.